Ogenda. Tugenda Champions. Kati ngulirayo soda naye wegulirayo. Neyanziza. Ate balance wange mwetaaga 13. Nina byengenda omukozesa. Ate mabiri sitoyena muguli. Ho, sisobola. Agenda anywa empala naye. Anti yagambye twewala. Ate mali tomwa ku soda gwe nkugulidde. Oba tompalekayo. Bagambye nti nonkulidde ku soda. Lawo omusiru ono tokimanyi nti no n'amazzi gasinga soda omugaso. Oli wano oli mu kusiruwala busiruwazi. Kale n'okatunule. Tekakimanyi nti nsaana n'okukakuba. Oba kakube. Sobola naye. Kasonyi wa busonyi. Ne kale geno ite soda wafu. N'omusajja ate agenze. Agenze kuba musawo. Agenze. Katoba gwa tekizibu ki? Kizibu nina nfudo mpitirivu. Wabizibu ki? Buzibu bwe nina buli mukazi gwe yampasa yafa. Ekizibu no nga kinene. Kinene. Si kyakusaaga. Wakafiirwa abakazi bameka? Bakazi aba bana. Ng'omukazi afa oyise ebbanga ki? Myezi 3. Bannange. Nebeera mugumu. Mbe mugumu. Ono omusawo kitangaaza akola. Era agenda atangaaza ekizibu alabe wali wennyina wali ekizibu. Akukoleko akuwa eddagala era ogenda olaba ng'ofunye omukazi ng'owangadde naye. Nina mukwano gwange yandagire n'angamba nti omusawo akola ono. N'angamba kanesitule nzijeyo. Kubanga njakuwasa mukyala waakuta. Naye nagambye kasooke nkole ki? Naye tambulireko naye aleme kufa nga bali katusabe nange nkoleko bulungi. Kizibu kyange kiwone. Gwe beera mugumu kiwedde. Kale nnyabo. Oze muzukulu. Jaji kindese mu mbuga. Bawo. Wano tabayogererawo bizibu bye. Bajjajja be balina okubuulira ebizibu. Basonyiwa jaji. Basonyiddwa. Odduka. Yemerera. Ono omuwala yabba ssente zo. Yabba ssente zo n'adduka nazo. Naye tumuzudde waali. Mulaba. Alinawe yeekukumye. Naye. Jaji. Ogenda kuleeta ekikuba nsiko. Kya mitwalo 4. Oleeta embuzi y'amagulu 2. Nga teriiko bwoya. Ani nawe yeekukumye. Bozi tuwadde kuki? Ate tubadde kukya kunoonya omuwala eyanziba. Bajjajja bakuyambye? Bagambye batya? Bagambye omuwala gwe noonya balabye waali. Ne bagamba ndeete ekikuba nsiko kya mitwalo 4 n'embuzi ey'amagulu 2 nga teriiko bwoya. Mubiri naye ekizibu embuzi eteriiko bwoya. Etalina bwoya ng'ate y'amagulu 2 mbadde sigirina nga saze nayo. Sezo esente naze nazo nzirina. Olina 4? Zo nzirina. Kati 4 galeke? Embuzi ogenda ogireete. Ojja kudda nayo. Ngende njo nayo? Y'amagulu 2. Jjajja we bali kunnyamba. Kale. We bali kungonezaamu. Kale. Wagambye tukolagane. Tukolagane. Kati olina okumpa ku soda wo gwe bakugulidde. Sigenda kuwa ku soda. Kati ye bankolagana ki nga togenda kumpa ku soda wo? Enkolagana wagigobye jjukira. Male bw'otampa ku soda ngenda kuwalana. Mpalana omanyi bantu bameka abakampalana woba balatuba malaayi. Naye sigejja sikogga sigala nga wendi nze mpalana tenkosa. Male kati omanyi twawukane. Kwata gago nange nkwate gange. Twawukane ani aganye naye soda boy sikuye.
Kulika. Awai, nvuddeyo. Omulabi. Omusawo mulabi. Agambye. Naye ntidde abantu bamanye ebintu. Omanyi omusajja okuntunulira bw'ati mu kyenyi n'atandika okuŋŋamba ensonga ebadde entuteewa nga nze sinagimugamba. N'aŋŋamba buli kimu buli ekiri wano. Ntidde abasawo gye bali gundi. Kati agambe Natalia tumunona ddi? Ampadde akakwakulizo n'agamba bwe tunaakatuukiriza ng'amukwata. Kakwakulizo ki? Agambye mutwale omutwe gw'embuzi ey'amagulu aga nga teyina bwoya. Kyangambye nti olina gutwala bwenti enkeera nga Natalia amukomyawo wano. Embuzi eyo ogitegedde bulungi? Njimanyi. Ogitegedde bulungi? Zino embuzi zetulunda zino. Okakasa? Njimanyi. Mbuzi kyeyo? Zino zetulunda zino eza bulijjo zino ezime. Okuzetuukawo wali olabye ku mbuzi etalina bwoya nga te y'amagulu abiri. Naye nze ndowoozeza bw'agambye embuzi ey'amagulu abiri nendowooza omanyi waliwo embuzi zino ze bazaala nga nnema nga yalamala nga terina magulu n'oluusi nga amagulu 3 oba y'abiri ng'agamba nti ategeeza kunoonya ezo. Kati nno ssebo akutumye muntu. Leka naawe. Muntu gwakutumye omutwe gwakutumye ogw'omuntu. Omutwe ogw'embuzi y'amagulu abiri nga tekuli bwoya kitegeeza muntu. Omusajja omusawo ono mutemu agala nzita omuntu. Sisa kitegede. Kale emitwalo gyangana gye muwadde. Emitwalo ana omuwadde gyaki? Angamiza kikuba nsiko. Kikuba nsiko ensiko ebadde eri waggwa obadde nsiko. Ate ng'obwedda abadde wali obwedda akuba ensaasa budde. Kaka nze nzita omuntu agala bansibe. Kale Gatonya singa tubadde taata w'omwana wange mbadde nkugasse kuba empalana. Mbadde ngenda kuwalana ne woyise njo kyewa akabiriiti. Baba, nakugamba Dickson agenda kudduka n'ogamba nedda. Kati bangambye Dickson yabuze. Kati ani agenda okumpa sente zange? Kakana nagamba tukozese magezi tukozesa amaanyi. Kati wenojja owaawaala oyogera Dickson bajja mugamba abantu nti omunoonya yeeyongereyo. Kati magezi kige tugenda okukozesa nga tomanyi gyali? Bw'okozesezza amaanyi n'omanya gyali. Nedda. Ekyo kyenkugamba titukozesa amagezi. Baba nawe olinga wagira Dickson ogera ne sente zange. Kati wema mpagira Dickson agende ne sente zo obadde oŋŋamba byaki? Onyambeko tumunoonye nfune sente zange. Ekyo kye wandiŋŋambye kati mpuliriza. Sasa kula tulya ka naye wewane wange wembeera walungi si wabi kwebale kuumawo. Katonda yakuuma Era kituufu yakuuma kuba Katonda kyaterese tekivunda. Era Katonda bw'asalawo tewabaagaana. Kituufu era bw'agaana oyaba wakugenda mu ggenda. Ddala oyaba ajeemedde Katonda.
kati magezi kye tuba tukola kulembera maama wo abeera mu makati nze mbeera emabega. Ate lwaki taata? Tulina okukola obugumi ku nsawo maama wo gy'asitudde. Laba ono. Ekyo nedda naawe bwe tulaba nti no tuba tulaga ababbi nti mu nsawo tulinamu eby'omuwendo. Nnyabo totufuula basiru. Senga kyali kityo banka tezanditadde bakuumi ku motoka zaazo ezitambuza ssente. Katukole ekyo. Maama ate gwe kyoba okola nyweza ensawo tokkiriza muntu n'omu kugyesembereza alina okugiyita okumpi. Ekyo kituufu. Kati naffe magezi kye tulina okukola tutambule nga tufunyiza ebikonde. Ate ebikonde byaki? Ze batuuni zaffe. Nyabo toseka. Tulina okuuma seeri. Gwe magezi gwe mukumi asooka kulembera. Mama Shakuru. Tomanyi kyempulira. Kiki ati? Emmotoka eno gy'olaba nva kugisasula kati. Oguze motoka? Nva kugisasula kati. Mukama nga mulungi. Amiina. Lwakuba ekindeteramu okwennyamira mu mutima newankubadde nga nyina essanyu kyekizibu ky'omwana wange Dickson. Omwana simanyi gye yalaga, simanyi gye yabulira. Kati oba gyali oba mulamu simanyi, oba ali bulungi simanyi, oba abonaabona kwega simanyi. Kintawanya omutwe. Ky'omwana tokyeralikirira. Dickson ali bulungi ne Natalia bali mu nfumbo. Wangi? Ye. Mpulira bulungi? Ye. Dickson ali ne Natalia? Naye abaana babiki bye batukola bannange. Kyokka kimanyidde ddala bulungi nti nze ne Gatonnya kitaye wa Natalia tulina empalana. Kyokka ate n'agenda akwatagana ne Natalia bakola obufumbo. Munnange by'abaana bwebityo b'ebintu babiraba bulala. Kati gwe agamawulire wagajjeewa? Munnange nze ne Natalia twogera ku simu. Wangi? Twogera. Kyogamba Natalia mwogeraganya ku simu. Babeera wa? Babeereyo nakadindidi. Sikitegeera na butegeezi. Kati omanyidde ddala akafo wennyini we basula? Simanya watuufu we babeera wabula nze kimanyi nti babeera nakadindidi. My God. Naye kati kyogenda okunyamba Mama Shakuru. Kikyate. Nkusaba busabi Mama Shakuru kwe kunzuulira akafo wennyini we babeera. Oba nnyumba, oba kikomera, muzigo we bapangisa oba nnyumba zaani nyamba. Nyamba nkwegayiridde. Kale nina kugezaako noonyereze wa gye babeera. Ojja kuba onyambi naye nga tebinnyumidde. Tebinnyumidde n'akatono. Ofisa, tuza kuwabira mwami Gatonnya. Yasibisa mwannyinaze oyo n'amugyako ne ssente nnyingi ddala nti afunyisizza muwala we olubuto. Ate oluvannyuma ne kizuuka ng'olubuto si lulwe lwa muntu mulala. Mwabijjawa ng'olubuto lwa muntu mulala. Afande, omuvubuka mwennyini yajja ne yeerumiriza n'akakasanga olubuto olulwe. Gw'olina obukakafu ng'omuvubuka alumiriza nti olubuto lulwe? Ye afande mbulina. Gumbe. Joyce, ensonga yange eri eki? Njagala kuwasa. Obeere mukyala wange era obeere mama w'abaana bange. Kyogamba ebbanga lyo lyonna badde towasanga. Oba olina omukyala ng'oyagala wakubiri? Nalina omukyala naye ne mukwatira mu bwenzi ne twawukana. Bannange nga walaba n'omukyala atalina buvunaanyizibwa. Naye nalaba naye. Naye nze ng'omukyala w'obuvunaanyizibwa nga sinnasalawo kiddako badde njagala tusooke tugende twekebeza omusaayi.
twekebeza omusaayi. Kiki otidde? Tewali buzibu. Kaakati tugenda ddi? Kwasalawo olunaku. Okay. Atulabe. Dickson, nsaba kunsonyiwa munnange. Ekyokulagirira maama Shakulu gye tubeera nali simanyi nti kinaavaamu obuzibu bwe buti. Kati laba tokyagala kunyiga, wanyiigira. Nsaba kunsonyiwa mukwano gwange. Natalia, abantu ebizibu ebibatukako 9 ku 10 biba byereeta obutaba na mmezi. Kati naawe okugamba Mashakulu gye tubeera obuzibu n'obunakivaamu weninyanga wekka. Nze nkubuulidde. Dickson, weesigenze. Maama Shakulu talina buzibu wadde. Dickson gwe wange. Tonvaamu naawe mukwano gwange. Kati mazima ddala laba tuli mu mbeera yakwekweka. Kati naawe onve mu mazima naasigazaamu. Bambi. Kakati mukulu Christopher nga bwe nagamba nti nja kuleta omwami wange alabe emmotoka agisime tugisasule yono mulesa. Emmoloka baagiguze dda nnyabo. Bagisasudde kashi oba osigadde oba bangi? Basasudde kashi, nsigadde sibanja yadde 10. Christopher nawe yogera amazima. Ffe emmotoka tugenda gigula olaba ensawo eno ejjudde kashi. Bye mbagamba ge mazima. Naye naawe olimba. Mama yagamba mutujja kujja n'essente tugisasule. Lwaki papa gitunda nga tunnatuuka? Nabalinda muludde nnyo nammwe. Kaakati emmotoka ani yagiguze? Mwami Njuba. Ani? Mr. Njuba yagiguze. Njuba? Njuba ki? Njuba ow'ekyampisi. Tofudde. Njuba ow'ekyampisi yaguze emmotoka? Yes, sebo. Tugenda kola ki? Kakati Christopher taata tukusaba otuzaale. Tukwegayiridde nnyo. Mukubire essimu wefula omugambe emmotoka tokyagitunda. Essente ze z'abadde agiguze tugenda kubisamu emirundi egi. Nyabo, sikola bya kiyaaye. Bwe muba mwagala kugula mmotoka nyingi ezitundibwa, mugende mugulemu endala. Wabula kasajja kwa kati kyendabye oli kazibu. Kati ku bigambo ebyo byonna bye twogedde kikyawe kigulemye okutegeera. Olowooza oli mugagga nnyo. Nze n'agatambula gampedde munnaze neesunga kuddayo nga ntudde kati nga nziramu nga ntambuza ebigere. Mujje tugende. Akakati endagaano ngirabye ejja kukola. Naye mugenda kumpayo ku ssente z'amafuta. Oluvannyuma ogenda olaba bamwami Gatonnya gy'ali, ojjo nnone tumukwate. Ssente z'amafuta ssente nga mmeka? Ssente 10,000 zijja kumala. Ezo ssente nga nnyingi. Naye naawe emitwalo 10 mingi nnyo olwo gisinga giri obukadde 12 bwe twagala okununula. Kale afande, ngenda kusasula. Ekyokusasula kiyamba